Ebintu bingi ebibaddewo okubeera nga bibeezaawo kadongo kamu waffe ono nga era ebimu ku ebyo tolina kubeera nga ojjamu emizannyo. Emizannyo kye kintu ekimu ku ebyo ebyakola ekisaawe kya kadongo kamu okubeera nga kiggumira, okubeera nga kyawukana ne music oli omulala. Era kadongo kamu ng'ayita mu mizannyo yasobola okubeera nga abbinsanya ne genres ez'amasanyu ezaaliwo obudde obwo. Abazanyi ba drama actors ebibiina byaliwo mu myaka gy'ensanvu egy'ekinaana nga by'amaanyi, so nga n'abayimbi abayimbanga music wa band nabo baali b'amaanyi mu biseera ebyo. Naye music waffe ono yagenda n'afuna ettutumu olw'ensonga nti ye yagattanga ate kyenkana bali bye baali bakola. Ene waffe twagattanga music, dance and drama, MDD yena nga tumuteeka eno, so ng'osanga bangi eri mu bibiina byabwe nga baali bagatta ekintu kimu kya we baali nga bazannyanga buzannyi ate ng'ebirala tebabikola. Kale bwe tutyo ne tufuuka abaganzi era twagenda okubeera nga tumaaliriza music waffe gyawongeredde okubeera ow'amaanyi nga era bali abaalina ebibiina oba ebibiina eby'amaanyi ebyabeerawo nga byegasse ate n'aba kadongo kamu, at least bagezeeko okubakoppako kana akatono ke baalina. Twalaba abo bakayimbira drama actors nga bakola ne Prince Joe Paul Kafeero era nga ebiseera ebisinga abaffe abakadongo kamu baggalangawo ebivulu by'abali olw'ensonga nti bo baaleetanga ekinyusi era nga owakadongo kamu nga waalinnya ku stage nga stage ekyankalana so nga nabali obwedda webali. Kale Katemba tosobola okubeera nga omujja mu music. Katemba okujja mu music wano e Uganda yatandiikirira ddala ne Mzee Matia Kakumiriz akakumirira omuliro. Bernard Nsubuga Ssemmango yafa mu 2022 yazikibwa ali e Busukuma n'omugenzi Paulo Damulira. Oyo yafa mu 1980 yafiira wali e Nabbingo we yakubwa guluneeti ng'agoba ababbi. Baatandika n'omuzannyo gwe baayitanga kajje omusezi w'ennyanja era nga omuzannyo ogwo gwajja mu myaka gy'ensanvu nga bazannyira ku stage. So nno emyaka we gyagenda nga gitambula, mukadde waffe omugave Matia Luyima ye n'akikola n'afuuka omuyimbi eyasookera ddala okubeera nga akwata Katemba amuteeka mu live recording. Obudde obwo twalinanga Piga Twende we twalabiranga omuyimbi nga ayimba ate nga abakubi b'ebivuga nabo we bakuba. Byonna byakolebwanga omulundi gumu, baali bazannya nga byonna bitambula omulundi gumu nga obiraba ku stage we bibeera nti omuyimbi ayimba nga omukubi w'ebivuga akuba, omuzannyi azannya n'abawagizi nga naffe tuwagira. Kale bwe gutyo bwe gwali mu myaka egyo. So omugave Matia Luyima ye yasooka okubeera nga akola ekintu ekyo era ekyo kyagenda ne kifuuka eŋŋombo oba enkola y'obudde obwo nga kyenkana buli muyimbi music ateekamu akanyomeraako aka drama. Kale bwe tutyo bwe twagenda ne tutambula naye ebyo byonna we tubitunuulira tulina omwami gwe tutayinza kubuusa maaso mu nsonga y'okuzannya, omugenzi Moses Katende. Herman Ssemakula Basudde yamuyimbako mu luyimba Byendabye. Katende walera n'oyonsa naye we bewandekera yali ayimba Moses Katende eyali nanyini Lukwata Gita Singers. Moses Katende ayogerwako yali musaale nnyo era nga be bamu ku bantu abaasooka okubeera nga bakuguka wano mu kintu kya MDD. So Moses Katende yeeyambisa obukugu obwo mu kuwandiika n'okuzannya era kigambibwa nti wano mu kisaawe kyaffe ekya entertainment y'omu ku basajja abakyasinze okubeera nga bazannya kw'ossa n'okuwandiika. Matia Luyima yamuyimbako ne mu luyimba lwe
olumanyiddwa nga Amagumba. Oluyimba olwo yali akaabira baganda be oba mikwano gye abayimbi abaali batugenzeeko. Oluyimba olwo yalufulumya mu 1997 Hamani Basudde ne Kasozi nga bamaze okufa era bonna yabateekamu. Yalaga nti mu abayimbi baali bayimba, Hamani Basudde yali mu kiti kye, ate n'akaabira Kasozi kubanga Kasozi agenda okufa nga Matiya Luyima ne Nakakaawa bali mu kibiina kye, era n'agenda nga amenya abo abamu ku bayimbi abaali ab'ekitalo abayimba naye oba abaali mu kisaawe naye nga batugendako. So bwatyo omugave Matiya Luyima n'ayongera okukakasa nti Moses Katende naye yali mu kiti kikye, omuzannyo gwa koloneri. Ye koloneri eyasookera ddala. Jjukira ono endongo agitandikira mu Kadongo Kamu and Cultural Company, gavumenti ya Obote ey'okubiri ng'ekomyeyo mu buyinza wetandika okuyiganya abayimbi baaliwo awo obudde obw'ab'amaanyi ba Christopher Ntegese badduka, n'adduka n'atuuka n'okubeera ng'asinzirira egyo yali okwerangirira nti yafa, ng'ayagala gavumenti emuveeko ereme kumunoonya. Then Matiya Kakumirizi ye yakwatibwa awo ku shauli yako yali avudde entebe ng'aze okusuubula, bw'atyo ne bamukunguza paka ku CPS gye baamujja okumutwala ku Nairo Mansion. Nairo Mansion kati ye Selena, ne bamujjaawo ne bamutwala ku Tocha Chamber mu Lubiri gye baamujja okumutwala e Makindye Police Barracks, bw'atyo paka Luzira gye yamala emyaka 2. Ono Minsera Segamwenge y'ekibuga yali akidduse, mujjukira nti naye yayimbako Obote ng'amugamba baamugamba nga anyooma Obote nga yeeyisanga mwana mu 1974. Then Dani Mugula naye bw'atyo. So ekibiina ekya Kadongo Kamu and Cultural Company kyatuuka ne kibufuka yebeyebe oluvannyuma lw'abasajja eŋŋwaŋŋuli okubeera nga baali bakivuddemu. Kati bw'atyo Matiya Luyima kwe kwekwatako n'abo abaali basigaddewo nga ba Lord Fred Sebata, oyo Moses Katende, ba John Misaga, bano ba David Kizito Koloneri, ne bagenda ne batandika Kadongo Kamu and Super Singers. Era kyafuukira ddala ekibiina ekyokubiri ekyasooka okuwandiisibwa. Kadongo Kamu and Super Singers balina ekitebe kyabwe mu kibuga Kampala ku Market Street. Mwe abamanye Nakasero ekyekikubo ekiva ku Park enkadde yambuka ku Energy Center Nakasero, kati eri ku extreme end nga Kampala Road gye balina ekitebe kyabwe nga gye bakolera emirimu. So Moses Katende yakola kinene nnyo mu kubeera nga awandiika emizannyo egyali nga mu Kadongo Kamu Super Singers kwosa n'okuzannya. Era yafuukira ddala koloneri eyasookera ddala mu kibiina kya Kadongo Kamu and Super Singers. Naye waatuuka okuvaawo baafuna David Kizito kati aliwo n'abeera koloneri owookubiri. Naye mu 1991 nga guggwako yavaawo, olwo Ssembuusi John Bosco Kadolindo najja n'abeera koloneri owookusatu. Naye oyo we bafunamu obutakkaanya n'agendako mu Matendo, eyo Matendo gye yava n'agendako mu kulabako ewa Prince Job Paul Kafeero. Bw'atyo oluvannyuma David Kizito koloneri ate yamala n'addayo mu kibiina kye ekya Kadongo Kamu Super Singers, era eyo bakyatambuza emirimu ne muzeeyi. Moses Katende yazaalibwa wano e Nakifuma ku kyalo bakiyita Magogo. Ekyalo bakiyita Magogo era kwe yaziikibwa. Taata ye Juma Mukiibi era Moses Katende yamanyibwa nnyo olwa mukyala we Cecilia Naku omufumbe. Bwe batyo we baabeera nga bakola emirimu gyabwe mu bibiina ebyenjawulo. Kadongo Kamu Super Singers bagenze mu Lukwata, bw'atyo mu 1989
n'atugendako. Moses Katende yafiira wano ewazana naye oluvannyuma yaziikibwa eri mu kyalo. Naye nti obudde nga bugenze buwongerera, yategeera nti olumbe lugenze lumugonza, n'asooka n'addayo okukijja era ne bakyala be ababiri. Yalina abakyala babiri, ono Cecilia Naku ne omukyalo omulala, ne bagenda ne babeera Emagogo ku kijja nga we babeera. Then oluvannyuma bamala ne bakomawo ku kibuga, ogwali omulundi gwe ogwasembayo. Bw'atyo n'atugendako. Moses Katende yaleka abaana basatu, naye nga mu baana abo abasatu omwana omukulu ye Ssemakula ye omusika. So nno eno ku Bukojja bagamba tebamanyi Ssemakula gye yadda, n'eri eka bagamba Ssemakula tebamanyi gye yadda, naye nga emabega awo abadde nga akola mulimo gwa kusaabaza bantu, muvuzi wa taxi. Kale yoyo Moses Katende n'oweewe Cecilia Naku. Naye nga Cecilia Naku ye yatufaako mu 2004. Yaziikibwa Cecilia Naku bakyeta Kalagala, Kalagala Lwanga. Kalagala Lwanga Cecilia Naku gye yaziikibwa, era bw'atyo naye ajjukira bbaawe wamala okufa yasigalako mu Lukwata, n'agendako ya Prince Jopo Kafeero, n'ava mu wa Prince n'akolako kibabeerako mu Baziragita Singers. Bw'atyo naye Mukama Katonda yamujjulula. Naye nga Moses Katende ekyenjawulo nti mu kuyimba teyayatiikirira, era osobola okunoonya ennyimba ze nga toziraba, naye Moses Katende erinnya yasinga ddikola mu kuzannya. Nja kunoonyezaako ezimu ku nnyimba za Moses Katende. Moses Katende kandabe oba ndinawo ko Moses Katende. Tulabe Cissy Naku ne Moses Katende baweereza ddala ennyimba okugeza nga tusaana kuyiga lwa Moses Katende, Omukwano Moses Katende, Mpanga Moses Katende, Kiti kya Mwogo oyo Moses Katende. Then Deputy wa Sitaani era oyo Moses Katende. Galibenjole Moses Katende, Guma Omwoyo Moses Katende, Kiti kya Mwogo, Malaya Nkerebwe, ezo zonna nnyimba za Moses Katende. Naye ensonga ya musaala nafuna eddembe olwo lwa Cissy Naku. So far mbadde ngezaako okunoonyeza ezo eza Moses Katende, naye nga yali musajja nga naye muyimbi, weewaawo okuyimba kwe tekwayatiikirira nnyo. Kale bwe tutyo oyo omusajja omu ku banaabitone mu kisaawe kya Katemba akyasinze, naye nga sofa era ekisaawe kibaddeko n'abazannyi ab'enjawulo nga ba Hussein. Buli kibiina kyalina abazannyi, kubanga obudde obwo ebibiina byali bikolebwa mizannyo. Kati oyo Hussein Kabogoza yali mu Entebbe Gita Singers nga w'amaanyi nga muzannyi. Bwe tugenda mu Kabuladda waliyo Mbalire Kateteyi, nebeerayo ne Senga Nantagwa kati Robert Kagulire, abo baali eyo. Salongo Kizito Misambwa, ba Jeffrey Mukungu bakola ebibiina nga babizimbiddeko gundi ku misingi gya mizannyo. Then bano Abakyontuma Gita Singers, Kyambe ky'Omuka Omwana, nga zonna egundi zaali zizimbiddwa ku mizannyo. Bagabdi Omulindwa, abasajja abaali abazannyi ennyo mu budde obwo. Kale bwe tutyo ekyo kyenjagadde okubeera nga nkuliisaako ku omugave Moses Katende, omusajja abasinga gwe batoogerako, naye nga ekisaawe kino abadde musajja musaale nnyo okubeera nga alina kyakigattako. Nze Muzungu David nkubiridde wano, naye nkugamba subscribinga, followinga, likinga. Gwayagala ennyimba jangu onsange e Kasubi ku basooka kwa Vula Stage. Mwebale nnyo, mwebali eddala.